Ninga mwekubireko mu ngalo mwebala okujja banje nnyo bwe mutyo. Otuuse mu kitabo kya Lubereberye essula 12 olunyiri olusooka. Abazine Bayibuli mweka abataze nayo kati ate munange oba onoobikkula ki? Onoobikkula ngalo. Kati kyokola otunula mu ya neighbor nga bw'omugamba nti munnange nzikiriza nsomereko wano mu yiyo, sente nazikolamu enviiri saagula Bayibuli, oba nazigulamu kana akasimu koolaba nkutte, sente nazigulamu kana akasimu koolaba nkutte, neneerabira okugula Bayibuli kati nyamba nsaasira nsomeko wano mu yiyo. Ajja kikkiriza kasita n'omulaga akasimu kewagula mu kifo kya Bayibuli, oba n'omulaga ekiviiri kyewakola mu kifo kya Bayibuli, ajja kukkiriza osome mu yiye. Mukama yeebazibwe. Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi ya nnyo era ewali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo, oyingire mu nsi gye ndikulaga, nange ndikufuula eggwanga eddene, era nnaakuwanga omukisa, era nnaakuzanga erinnya lyo, era beeranga mukisa ggwe, nange nnaabawanga omukisa aba naakusabiranga omukisa ggwe, n'oyo anaakukolimiranga nange nnaamukolimiranga nze, ne mu ggwe Ibulaamu ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweerwa omukisa. Awulidde agambeko nti amiina. Olwaleero njagala mu budakiika buno obutono bwe nnyina njogere ku Katonda azaaza ebinene ng'abijja mu bintu ebitono. Katonda azaaza ebintu ebinene naye ng'abisokoola mu bintu ebitono. Obubaka buno bugendereddwamu okukulaga nti tonyoomanga ntandikwayo ntono. Katonda oyo ayakuyita akulinako pulaani, wadde otunulanga omutono, wadde otunulanga ataliiko gy'ova, wadde olinga atategeerekeka, wadde olinga atamanyiddwa, nga ne neighbor oyo gw'otudde akulinaanye teyakulabyewo yadde okubuuza amannya go nti gwani, kubanga alaba talina kyakwetaagako. Olinga atategerekese bulungi gy'ova, olinga atamanyiddwa gy'ogenda, engoye z'oyambadde ziringa zangerigeri, naye bw'obanga wakkiriza Katonda ono gwe njogerako azaaza ebintu ebinene ng'abitoola mu bintu ebitono, toyina kye waalabye mambo bado. Ngambye toyina kye waalabye mambo bado. Gamba neighbor ndi mambo bado. Katonda ayakutandikako alina gy'akutwala. Katonda ayakutandikako ajja kumaliriza. Katonda ayakutandikako ye tannatya. Gwe gwotidde, gwotidde, gwe gwotidde naye Katonda tannatya. Kubanga bambi gw'olina ebikutiisa mukazi wattu. Bwe weeraba mu ndabirwamu n'okebera ku birth certificate yo n'ogattagattamu nga giweza 46 n'oga ndi Mukama kati mpwedde. Gw'olina ebikutiisa naye Katonda tannatya. Akimanyi nti ayatandika omulimu omulungi mu ggwe n'ogumaliriza agenda gumaliriza mu linnya lya Yesu. Gwe weerabanga omutono, kubanga bwe weebalabalamu ne weegattagattamu ne mu kika kyewammwe tewali yadde ayagula emmotoka eya Zefa oba Opero, naye mujjajjawo bw'okusoma bajjajjawo bonna ayalabikayo omukulu w'ekika weewammwe mu lukiiko lwe wasembayo okubeeramu yajjira ku ggaali eyalaale ne babagamba nti oyo ye mukulu w'ekika, naye ng'ali ku ggaali yalaale. Setaani n'amala nakuba akamwa n'agamba nti olabanga n'omukulu w'ekika yennyini akulira ekika kyammwe avuga bayisikolo eyalaale, gw'olifuuka ki era olibeera ki? Nyina amawulire amalungi gy'oli mu budakiika buno obutono bwe bampadde. Amawulire gagamba nti Katonda gwe twakkiriza y'azaaza ebinene ng'abitoola mu bintu ebitono. Katonda gwe njogerako ye Katonda wa Ibulayimu. Ayita Ibulayimu
n'amugamba nti va mu nsi ya nnyo. Amugambye atya? Awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi ya nnyo era ewali ekika kyo era ewali ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi nze gye ndikulaga. Va mu nsi ya nnyo. Obanga obulamu bwo bunaakyuka va mu nsi ya nnyo. Obanga ebyo binaaterera va mu nsi ya nnyo. Obanga emizimu egikutuga ekiro ginaakuta ne gigenda ate ne gigendera ddala va mu lubaale we wammwe. Va mu mayembe ge wammwe. Va mu mikolo gya lubaale. Va mu bulombolombo obutagasa. Bw'oba walokoka lokokera ddala. Kingambira akuliranye gwosinza omulina na maama nze ndi wala bulala mugambe nti va mu lubaale we wammwe. Bagambye va mu nsi ya nnyo. Ekisinza okukwata abaana ba Katonda, ekisinza okubalemesaamu emizimu ne bagigoba nga bwe gigenda, ne bagigoba ku Sande ne gidda ku Mande, ne bagigoba ku Mande mu kutula njegere ne gidda ku Lwokubiri, n'omugobako emizimu ku Lwokusatu, ku Sande n'adda nagyo. Ekisinza ogiremezaawo ne giwangalira mu bulamu bwo, ne gikutulugunya, ne gikutuga ekiro, ne gikwebakako, ne gikuzaalamu obwana ekiro, n'okanoonya mu buliri ng'ate tokalaba, ate ng'ojjukira wakazadde ekiro kabadde kakuyonka ekiro, n'ozuuka n'okanoonya mu bulangiti nga tekaliiwo. Ekikusibyeko dayimooni olemedde mu nsi ye wammwe, mu bulokole gy'oli ne mu lubaale gy'oli, mu kyaki gy'oli ne mu ssabo gy'oli. Bwe bagamba kano gandi mwanange bino byakika, omanyi Yesu yagamba nti teyajja kudibya. Yesu yagamba atya? Omanyi Yesu yagamba teyajja kudibya byakika. Mweruli? Olwo mweruli mu Bayibuli? Teruliimu. Olulimu lugamba teyajja kudibya mateeka oba ebyabannabbi. Lekerawo okwagala ng'okusamira nga weekwasakwasa mbu Yesu ye yagamba. Ye Yesu yajja okumalirawo ddala emirimu gyonna egy'omulabe Setaani. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bw'oba oyagala nkubulire Yesu kye yajjirira okukola, yajja okumalawo emirimu gyonna egy'omulabe Setaani. Mwebyo byajja okumalawo, n'ekyo ekikuyonka ekiro nakyo yakijjirira akimalewo. Nze ndi wala gw'omulinaanye muŋŋambire ng'omukutte ku kibegabaga muge n'ekyo ekikuyonka ekiro Yesu yajja akimalewo. Kintu nga kiyonse ggwe n'ekikunuuna amabeere bwe kucu. Ate bw'omala n'okiwolereza byakika. Omanyi ebyo byakika. Omanyi byakika ate Yesu yagamba teyajja kumalawo. Kintu kikuyonka. Owooza teyajja kumalawo. Yesu yajja okuzikiriza n'okumalirawo ddala emirimu gyonna egy'omulabe Setaani. Katonda wano agamba Ibulayimu ti obanga naakolagana naawe ekisookerwako va mu nsi ya nnyo. Va mu nsi y'ewammwe. Va mu ntegeera y'ewammwe. Va mu ndowooza eyo. Va mu neeyisa eyo. Buli gw'olaba atudde wano mukyaliyo? Siwulya mukyaliyo? Buli gw'olaba atudde wano okusinziira kuwa gye yava, alina ensi y'ewaabwe emugoberera okuggyako nga yasazeewo n'agyekutulako. Buli atudde wano, buli ali wano alina ensi gye yava. Bw'aba yava Buganda okumukutulako okuzina abalongo lutalo, ayagala okuzinira ddala abalongo. Era nakutegeeza nti bino byakika, tulina okubazina. Buli ayagala okusamira ayina eŋŋombo mwe yeekweka, ayina ekintu kye yeekwekamu ekimusibyeko Setaani. Buli ayina Setaani amulemeddeko, ayina w'amukwasiza, ayina we yamuteegera. Abaganda bagamba mbu Omuganda tomwawukanya kusamira. Omusoga n'akugamba nti muka muganda wo
otwala butwale hazira nsonga oyina yensi ye waabwe wangi abesayidi eno nakugamba nti omusajja tayangwa buli amugamba atwala butwazi buli amuyita atwala musajja tayangwa ate kati naliganidde omusajja tayangwa oyo ne batwala buli muntu alina ensi eyamukwata okukutula omugisi kukuzina embalo Katonda ng'oyita papa n'akomawo ne baba amaze okuloka ayagala bagimusale era ogenda omulaba omwezi bwe gutuuka nga atabuka ugati ayi mukama ng'omanya kirinnye gamba neiba kuni nti ensi ye wammwe oyagala Katonda akolagana naawe siwulira oyagala amaanyi ga Katonda mu bulamu bwo siwulira oyagala okujjula omwoyo omutukuvu siwulira oyagala eddoboozi lya Katonda siwulira oyagala amafuta ku ggwe siwulira okooya obwavu bw'oyitamu siwulira okooya ekikuyonka amabeere ekiro siwulira okooya emizimu ekiro va mu nsi ya nnyo kola ki va mu nsi ya nnyo sinze enso kyogera Katonda yakyogera yatonda eggulu n'ensi akigambya Ibulayimu ng'ayagala muzaazaamu eggwanga amina Katonda ayagala kukolagana naawe Katonda ayagala kufukako amafuta Katonda ayagala kuyita Katonda ayagala kuwa erinnya eddene towulidde kye njogedde Katonda ayagala kuwa erinnya eddene otegerekeke nti mu kibuga wooli soka owulire benefit eziri awo wulira benefit kirira mu luyina olwokubiri olabe bw'amaze omuganda va mu nsi ya nnyo n'amugamba ove naawe wali ekika kyo n'amugamba ove naawe wali ennyumba ya kitaawo n'amugamba atya nti oyingire mu nsi gye ndikulaga Katonda bw'akuggyako ekintu tamala gakuleka bw'abaako kyakusuuzizza ate abaako kyakuwa tebawulidde nyaabula bano tebawulidde maama ŋŋambye Katonda bw'abaako kyakwambula ate abaako kyakwambaza tamala gakuggyako ky'olina n'akuleka nga takuwadde akuwa kama yebasibe Buli bw'agambye nange naamaliriza agambye nange ndikufuula eggwanga eddene gwe kkiriza onneesige kkiriza obeeko byota kkiriza osumuleyirizi mu kiwato kkiriza olekeraawo okuzina abalongo gwe kkiriza olekeraawo kunywa enguuli gwe malaga kkiriza ove mu nsi ya nnyo ove wali ekika kyo ewali ekika kyo wewa waliwo ekyasibirwa we baakikwatira wekitegeerera adulesi kwe kiri mu by'omwoyo buli kika kirina adulesi we kisiŋŋaanibwa buli kika era ndozo tero bawulira nga boogera mwagala amazima buli kika wano mu Buganda kirina adulesi gye kisiŋŋaanibwa naye genda ku adulesi yaakyo olabe ebikolebwayo buli kika kirina olusozi kwe kisamirira era bagandi olwo lwabankima linnyayo waggulu ku ntiko olabe ekiri eyo mbaga buli kika awo abangeye olinnyangayo waggulu nolaba embaga eri eyo wali emimbo gy'emmere ebitwa by'omwenge obubugobugo obudagaradagara nkugambye ettembere eri gye basula ate gwe gy'ogamba nti awo ewali ekyoto kyaffe awo gundi gamba akuline nti gwe genda mpola ojja kwesiba ku bintu by'otategeera ono agambye va we bali va we baasibirwa va we baakwatirwa siwulira va we basamirira gwe upgrade va ku eyo level genda waggulu genda ku level eddako mu linnya erya Yesu erinnya lya Mukama libazibu va mu nsi ya nnyo biri bimeka ebiri awo alina bayibuli tugendere wamu Mukama n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi ya nnyo awo ewali ekika kyo era ewali ennyumba ya kitaawo n'ennyumba ya kitaawo yennyini ng'ogyeko ekika n'ennyumba ya kitaawo erina we yasibirwa waliwo baagisibira waliwo we baagikwatira
waliwo yagifunika, waliwo yaga nti ennyumba tugitadde awo terisukkawo awo kyova olaba abaana baamu bonna tebafumbirwa, bali awo kwe adulesi we babateeka. Anti waliwo wali ekikakyo ate waliwo wali ennyumba ya kitaawo. Waliwo ennyumba gye baagamba nga waliwo nayakola n'endagaano nti mwenna abaliva mwene ennyumba mbafumbizizza jjajja lubowa. Kyova olaba ebintu bikulumba ekiro ne bikwebakako. Lwaki? Kubanga jjajja wa jjajjaawo ayatandika ennyumba yammwe yabafumbiza eri emizimu. Naawe olaba bintu kunuuna mabeere, olaba bintu kuwasa, nyumba ya kitaawo eri awo. Waliwo ennyumba gye baagamba nti bonna abaligivaamu ennyonyi balirabanga ndabe nga zibayitako mu bbanga. Oluusi tebazaawula, zonna balaba nnyonyi, endegeya ne aeroplane nyonyi. Wali ampulira? Buli nyumba setaani alina we yagisibira. Ebimu biba bigenderere nga waliwo ayagenderera, ate ebirala tebiba bigenderere. Ebimu bigendererwa, ebirala tebigendererwa. Ebimu baamu abantu ab'effujjo baba mu kika, oli ng'ayagala nnyo obugagga. N'agamba bajjajja nsenzize wano mu ssabo nonye bugagga. Ne bamugamba nti okubufuna tuwe baganda abo bonna, buli muganda ogenda olete akagoye ke ak'omunda. Najja n'akebakirira n'asula ewuwo n'akubbako akapale. N'amanya nti kaatutte akapaleko atutte gwe wennyini. Ate bw'oba toli mulokole nga tolina Katonda aba akumaze. Sikulimba. N'akuŋŋaanya obupale bw'abaganda be bonna, waliwo yatuwa obujulizi. Ye yali anoonya bugagga. Yakuŋŋaanya bwandaweya bw'abaganda be bonna kamu myezi 6 bonna yali abulina. Yagenda n'abebakirira ng'akyaddeyo. Bonna n'abupakira mu kikapo n'abutwala ewa jjajja Musanaga ne baba nombaleesi bafunike. N'abamukwasa oli n'atandika okulogera kuli mbu obugagga bonna obadde buteeka okubeera obwabwe bwonna bufuuke buwono. N'emyoyo gyabwe ne bagikwata, balaba bintu batuga kiro, buli kye bakwatako kyekifa. Ebyabwe bye bitokomoka, baana baabwe be batasoma, asoma yagwa eddalu. Kumbe waliwo anoonya ssente, ekika, nyumba yonna yagikolamu, yagiwonga kubanga anoonya ebyobugagga. Abalala bawaayo myoyo gyennyini n'agamba nti bonna mbabawadde kimwagala kye mba mbakola. Kati gwe ayesiba ennyo mu nnyumba, kiri kitya nga mu eyo ey'engeri ng'eyo mw'ova ate ng'oli mu ndagaano naye. Kyenva nkuweerera amagezi, omuntu gw'osobola okwesiga, gw'osobola okukola naye endagaano, atasobola kulyamu lukwe, bamwita Yesu Kristo mwana wa Katonda. Oba obukubiragalo kubanga zinoga mu linnya erya Yesu. Oyo gw'oba okola naye endagaano, bw'oba tonnalokoka kubanga ensi eno teyeteekerwa. Erimu abantu abalina fitina n'effujjo n'omululu. Abaganda bo bonna gwe noga nti abo no basiraane buli kabadde bateekwa okukwata kajje ewange. Kati ate kiri kityanga mu famire ey'engeri ng'eyo mw'ova omuli omuntu alina ettima n'effujjo erifaanana bwe lityo nga mw'ova wangi olaba kubuuka mu bbanga kiro tomanyi kikubuusa. Ate olina omululu gwa kitalo, buli lwakuyita okulya ogenda ewuwe n'olya n'ayongera n'akuloga. Ebintu ne bikkuba eŋŋoma mu mutwe, osula eŋŋoma zivuga. Famire ey'engeri ng'eyo nga mw'ova, bintu bikuyonka amabeere ekiro, obuuka mu bbanga, olwota ogwa mu seffuliya y'obuugi ng'otigomye. Buli wofumbirwa webagoba, buli wogenza okukola webagoba. Bw'obanga oli wano nga tonnalokoka, kkiriza Yesu Kristo mwana wa Katonda olokoke mu linnya erya Yesu. Naye ate bw'omala okulokoka, wulira, bw'omala okulokoka obulokose tekimala. Bw'omala okulokoka ate olina okwekutulako ebintu ebimu. Waliwo endagaano ezimu z'olina okwekutulako, waliwo obulombolombo bw'olina okwekutulako. Lekera okusaasira setaani, tomusaasira. Abamusaasira nnyo setaani, okompromisinga ku buli kintu. Emmere y'olumba ogirya, emmere gye baawonze eri emizimu, bagifumbye ne bateekako empogola eza nabuzaana enkoto, olw'okubanga ogw'okulya gwakutta.
guno gubagamba ogw'okulya ogwasolo wammese mu kita kulumbe gwosookawo nogamba baba nze bansenere banteere wano emmere eriko empogola za nabuzaana enkoto nabuzaana yina nnyiniyo nabuzaana muzimu musambwa gwe gulwaza omutwe manya nga gwegase n'ekawumpuli ye buyego omutwe ne guluma gwe ne guteeka wali ne bakwoyambululira mu buli kaseera bw'obanga okooye ebibadde bikutigomya njagala oyogerere waggulu nga bw'ogamba nti faya omuliro gubyokye mu linnya erya Yesu n'atera okumaliriza nyabula naye sooka owulire Katonda ono ajja ebinene ng'abitoola mu bitono kasita ogondera eno process gy'ataddewo kama ebazibwe wuliriza ekibaawo Katonda awadde Ibulayimu condition amugambye atya condition yegamba awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi yannyo era ewali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi nze gye ndikulaga. Waliwo ensi Katonda gy'ayagala okulaga. Waliwo awulira? Waliwo ensi Katonda gy'ayagala okulaga naye agikulaga on condition nti eri ovaayo tosobola giraba ng'eri okyaliyo. Ensi Katonda gy'ayagala okulaga erimu buli ky'obadde osabira, erimu buli ky'obadde oyayaanira, erimu emirembe, erimu okusanyuka, erimu okuseka, erimu okufumbirwa, erimu okwevuga, erimu eddembe, erimu enseko. Mu nsi eyo mulimu okuzimba, mu nsi eyo mulimu ebirungi. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ababeera mu eyo ensi emizimu tegibatuga. Ababeera mu eyo ensi walagi takyabakuba bigwo. Maama nnyabo tewali ampulira. Ngambye ababeera mu eyo ensi Katonda gy'alaga Ibulayimu walagi abeera takyabakuba bigwo. Ababeera mu eyo ensi baba tebakyayina yirizi mu kiwato. Wangi keberako mu kiwato olabo bayiriza ekyalimu bweba erimu ogikutule mu linnya erya Yesu. Ababeera mu eyo ensi baba tebakyayina yirizi. Ababeera mu eyo ensi baba tebakyagula bamalaaya. Ababeera mu eyo ensi baba tebakyetunda. Ababeera mu eyo ensi tebakyalumwa nnyonta ya walagi. Beebaka nga tebanywedde ate otulo ne tujja. Wangi bwe baba tebannafumbirwa bagumiikiriza. Mukama abawe ekisa ne bagumiikiriza nga tewali abayenzeeko ne bagumiikiriza mpaka ne balifumbirwa. Ababeera mu eyo ensi, ababeera mu eyo ensi okugumiikiriza kuba kwangu. Ababeera mu eyo ensi beebaka nga tebanywedde walagi ate otulo ne tujja. Ababeera mu eyo ensi bazaala abalongo ate ne batabazina ate ne batafa. Nyabula kale singa engalo wabadde tebapangisiza mpangise. Gy'oli eyo naye bw'oba onoogiyingiramu condition ova mu nsi yannyo n'ova ewali ekika kyo we baakisibira we baakifunikira we kitegeerera mu bulombolombo bwakyo mu ngeri zaakyo mu neeyisa yaakyo eri satanic n'oseetukawo gwe ne weetegula netiwaaka ey'ekika neba nga tekyakulaba. Ova ewali ekika kyo n'oyongera n'ova ewali ennyumba ya kitaawo ne weeseetula. Ennyumba we yasibirwa, ennyumba we yayavuwalira, ennyumba weesamirira, ennyumba weegambira fe ab'omu kika kino tukola tuti, fe ab'ennyumba eno tukola tuti. Awo gwe weeseetula n'ogamba n'okutulako netiwaaka. Olwo nno obeera otuuse okukwalifayinga okuyingira mu nsi eri Katonda gy'ayogerako. Bw'oba okuba ngalo ng'ozitegeeza zikubire ddala. Mukama yebazibwe. Ababeera mu eyo ensi be bagenda mu ggulu ne mu ggulu bagenda mu bulamu buno basanyuka ate ne mu bulamu bugenda okujja basanyuka. Ababeera mu eyo ensi, ababeera mu eyo ensi wansi w'ebitanda byabwe tewaliyo bigali.
kyokka ng'ate tebalwala bazaala abaana ne bakula ate abaana basoma ne bamalako ate batambula ne bagenda ne Bulaayi ate bazimba amayumba ne gaggwa ate bawasa ne bakola ne bazaala. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ababeera mu eyo ensi babeera free from the devil's attack, free from addictions, free from satanism, free from witchcraft, free. Ababeera mu eyo ensi. Ensi eyo erina erinnya lyayo bagiyita Yesu Kristo mwana wa Katonda. Wangi agambye Ibulayimu gwe byekutuleka ebyo ebisatu. Weekutuleko bino ebisatu. Nange ulya bwagambye oyingire mu nsi gye ndikulaga. Nfunza. Olwokubiri ekiddako sikuyingira buyingizi mu nsi ne biggweera awo. Nsobola okulira yampulira? Wali yampulira? Toyingira buyingizi mu nsi ne biggweera awo. Kaba katandika butandisi. Gamba nebo yakulinaani mugambire wadde yaganya okubulira amanya ge, yaganya n'okubulira waje yavudde. Mugambe nti mukyukire mu feeso mutunulire muge nti ensiko giyingiramu gye boogerako kaba katandika butandisi. Mugambe kaba kakola katya? Eyo ensolo giyingiramu kaba katandika butandisi. Era bw'obanga oli wano nga wagiyingiramu abakulaba bonna tebalina kye baalabye banaatera okulaba Katonda bw'akola mu bulamu bwo mu linnya erya Yesu. Waliyambulira bw'obanga oli wano nga wagiyingira abaseka bagambe museke mpola nayingira ewayingirwa nakwata ewakwatwa nagenda ewagendebwa wendi we nalindira we balindira nalindira ewalindirwa. Ani ayina engalo azikubire Yesu? Abayingira mu eyo ensi baba tebalina kye baalabye kaba katandika butandisi. Kyukira neighbor mugendi ondaba wano. Oba oyina kamera nkube ekifaananyi. Mugendi oba oyina kamera ku ssimu ye eyakabiriiti nkube ekifaananyi oddemu okitunuleko nga wayise omwaka olaba oba oliddayo n'otegeera nga yenze nyabula. Mugambe gamba niba ntuka kati oyo muveeko oyo anyiiga mangu avaako waya naffe tumumanyi. Kyukira ne weside endala ye mwangu. Kyukira weside endala kyuka oyo muveeko gwatandikiddeko muzibu naffe tumumanyi. Kyukira omulala mugambe nti ondaba muge nti ondaba netegereza. Bw'oba oyina essimu yo eyakabiriiti nkube ekifaananyi oddeyo okitunuleko nga wayise omwaka olaba oba oliddayo n'ontegeera mu linnya erya Yesu. Abalina engalo bokka be bagenda osikuba, abalina ebigenge tebagenda kuba. Aleluya. Wulira okumanya katandika butandisi. Wulira ekibaawo olwokubiri lugamba nange ndikufuula eggwanga eddene. Kasita weekutulako biri ebisatu noyingira mu nsi gye ndikulaga ekiddako nange ndikufuula eggwanga eddene. Nannyini kyagambe nti nkitwala mu linnya lya Yesu. Nange ndikufuula ki? Eggwanga eddene. Gwawakana nti Katonda tafuula bantu ggwanga ddene. Jangu tutuule naawe tukunyumize engeri gye twayingiramu kisenyi ono. Emyaka nga 25 egiyise. Jangu tukubuulire engeri gye twajja okuyingira wano. Entambula eyatuleetanga wano nga tuyingira mu kisenyi nga tuvudde takisi wezitulese zaabanga boda eza bayisikolo. Era nze nali kasitoma waabwe okumala ebbanga ddene nnyo kubanga oluusi ekisenyi kyabanga enkuba yatonye nga kyafootoose nnyo, ekisooto nga kya yinki 4
nga toyina bwono kirinnyamu ojje ku kituuti ku kalankyawa kaffe akabeeranga mu kacaaki kaffe akabeeranga erudda lwawali ate ojje ng'engatto yabulidde mu kisooto ate obuulire. Kale no kyewakolanga wasabanga owa boodabooda ow'ebbayisikolo ng'ekutadde wali mu kalitunsi n'omugamba nyenamu 10 n'akuteeka ku boodabooda n'avuga mpaka ku kyaki awo oba okulinaana ne kyaki bw'wabangawo akasozisozi ng'otambula. Lwe lugendo eyo gye twatandikira kakyaki kaffe kabeeranga wali nga katono nnyo. Kakyaki kaffe ako kaabanga wakati mu kampu z'abamalaaya 6. Buli kampu yabangamu abakyala abamalirivu abamaliridde okutunda emibiri gyabwe okuva ku makya mpaka ku 6 ogw'ekiro, abakyala abasukka 30. Era nga buli mukyala ali muli mukalaativu nnyo ng'ate mumalirivu ng'olunaku asobola okusaavinga abasajja abawera 20. N'abuuza nti omulala kakyaki ako wali wekaabanga nga keetooloddwa kampu ez'engeri ng'eyo 6, buli kampu ng'erimu nga agaaga ababede abanene bakooto bamalirivu tobatiisatiisa na siriimu. Baabuzanga ebibuuzo bali mbajjamu mbaawo badde wakuwangala nga muvule nga bamalirivu, badde wakuwangala nga nfudu nga bamalirivu, tebalinda musajja kubayita. Bo be bayita, era bwoba oyitawo nga bakuyita anko balaba otunulatunula ebbali ng'ensonyi zikwanaga nti anko ija, anko ija, ebintu twabisazira ebbeeyi. Wabanga weekazakaza nobuuza nti ebintu bimutegeeza biki nti ija ojja birabira eno munda. Era bw'oba okyasamaalasamaala awo nga basobola okukwata ku mukono ne bakuyingiza munda eyo. Kati ate bw'omala okuyingira munda oba oguze oba olidde oba tolidde olina okusasula. Kasita oyingira n'osala ka kateni n'oyingira eri munda mu kampu, oba olidde oba tolidde osasula. Bakubuuza obadde olaba ki, ojja zisasula. Engato ne bazikwambula. Era waliwo oluganda twali tuze mu night prayer, wali baali bamujje mu kyali eri ewaabwe ekirolo, wali ekyalo kye bayita Kirolo, ye yali avudde baatuuka bukyali baze mu night prayer. Bwe olw'okuba baatuuka night prayer tennatandika ne batambulatambulamu awo ku kyalo. Kati asamaala ate bagamba anko ija ebintu abisazira ebbeeyi. Ye oba yalowooza nti basaze binyeebwa n'ayingira oba yalya oba teyalya tewali yamanya, naye nga tebazimwambulamu ne bamugamba ojja kumala kusasula. Toyinza tumanyira bwotyo, ojja zisasula. Ng'abiyita byakusaaga munne n'abuuka n'adduka, ye yajja n'atubulira nti gundi bamusigazizza bamulina wali naye nga tebaziggyemu. Bagambye baagala ssente ate tayinaamu yadde 10. Ebyaddira nange sibimanyi. Be bukambwe obwali wano mu Kisenyi. Naye twebaza Katonda nti olwaleero we twogerera Kisenyi ayali omuvundu bw'atyo. Wano woolaba tutudde waaliwo sitoola endala. Wano woolaba tutudde, wano waaliwo olusuku nga lukolebwamu activities 2. Abayaaye n'ababbi nga mwe basiiba nga beebase banywa enjaga ne sigala nga bwe balirakisinga. Yeebakanga wano, emmundu ye n'agiterekanga wali ajja gijjayo ekiro egende ekole wano. Ne baakubbangako ekintu kyonna nga beekweka mu lusuku olwabanga wano. Activity endala eyakolebwangawo abantu ab'omu community eri endala eri gyensonze engalo mu lusuku olwabanga wano. Bwe baafiirwanga obwana bwabwe ng'ate baava mu mawanga g'ewala ggulu wawa nga basiniikinga ekiro, olina nazikawo akaana ke ne yeesaanya irigo bariyo grave. Tomubuulira ebyo, talina budde bwakaza kalamojja mu lusuku olwabanga wano.
Esaidi ya wali bwa malaya, saidi ya wano babbi, saidi ya wali batamivu banyi ba malwa na wali. Emirimu ena gyokka egyakolebwanga wano. Bwa malaya, butamivu, obubbi n'obunyi bw'enjaga. Ena gyokka gye gyakolebwanga wano. Wetwogerera olwaleero. Wetwogerera kati wenjogerera wano. Katonda oyo gwe twogeddeko ayita abantu n'abaganda va mu nsi yannyo, ove wali ekika kyo, ove wali ennyumba ya kitaawo, nange ndi kuyingiza mu nsi. Ate bwe ndi kutuusaayo gy'oli ndi kufuula eggwanga eddene. Olwaleero we twogerera ekifo ekyafaanananga bwe kityo, rediyo gye bayita 93 Kingdom FM weesinzira ng'eyogera mu linnya erya Yesu. Singa tebubadde bujja obadde ojja kuba engalo ziwulikike, naye obujja bubi. Ekifo ekyafaanananga kityo olwaleero TV gye bayita Kingdom TV weesinzira ng'eweereza ensi yonna. Singa tebubadde bujja obadde ojja kuba engalo zinoge. Ani awulira ngambeko nti amiina? Maliriza. Agambye va mu nsi yannyo. Gwe kasita onoogivaamu nze kino kye ŋŋenda okukolera. Agambye kye ŋŋenda okukolera kye kiriwa. Nange ndi kufuula eggwanga eddene. Olwaleero we twogerera bassebo ne bannyabo, Katonda oyo owa Ibulayimu naffe atufudde eggwanga eddene. Atufudde eggwanga ki? Atufudde eggwanga. Nange ndi kufuula eggwanga eddene. Era n'akuwanga omukisa agutuwadde, si byakusaaga. Kampulire boga nti amiina. Era n'akuzanga erinnya lyo, n'erinnya alikuzizza. Gabeere agaffe ag'abantu, libeere erya CFC, Christianity Focus Center, libeere erinnya erya Kingdom FM, eryo si ttono mu kibuga, libeere erinnya erya Kingdom TV, eryo si ttono mu kibuga. Katonda akoze omulimo, yeetaaga engalo mu linnya erya Yesu. Bayibuli ngibiseeko, nyina amawulire amalungi gy'oli. Katonda oyo abikoledde ffe, naawe asobola okubikukolera mu linnya lya Yesu. Katonda oyo atambuza olugendo olunene n'atulabya ebirungi, naawe asobola obikulabya. Amagezi gokka genkuwa, amagezi gokka genkuwa. Bw'obanga tonnamukkiriza mukkirize, bw'oba tonnalokoka lokoka, bw'oba wagwa situka, bw'oba wagenda komawo, bw'oba wanafuwa ddamu amaanyi oguma omwoyo, bw'oba tonnalokoka lokoka, bw'oba walokoka naye nga tolina kukkiriza, beera n'okukkiriza, omwekwate omwesige, agenda kukuyamba. Teeka omukono waggulu, gamba nti ayi Mukama nkwebaza kubanga mpulidde nti oli Katonda omulungi, okola ebikulu, eby'ekitalo, eby'amagero, ositula abantu abatalina kye bali n'obafuula kye bali, ba nobodies n'obafuula ba somebodies, obajja mu ttaka n'obatuuzaamu n'abalangira ne balya n'abalangira. Gwe yakikolera Ibulayimu n'omusitula ng'omujja mu nsi y'ewaabwe, mu nnyumba y'ewaabwe, mu kika ky'ewaabwe, n'omufuula eggwanga eddene. Nange bwe ntyo osobola okinfuula, era nkikkiriza era nkikwebaliza. Gwe Mukama, obujulizi bwa CFC nabwo tubuwulidde, bujulizi bwa Kingdom FM tubuwulidde, bwa Kingdom TV nabwo tubuwulidde. Katonda gwe asitula ba nobodies n'obafuula ba somebody. Mukama manyi nga nange osobola okinkola, kinkolere Mukama, kinkolere Taata, mu linnya erya Yesu, amiina.